La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Yes, tutandikidde mu mbeera ey'obunkenke eraga embeera etali nnungamu mu Democratic Republic of Congo. Kakati neno lipooti efulumiziddwa abayeekera ba M23. Kiki ekibaviiriddeko okubanga bafulumya lipooti ey'ekikanga kino efaananako bwetyo. Kakati ekifaananyi ekyo nkibasiigidde okubalaga embeera egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo, obulumbaganyi amagi g'eggwanga erya FARDC agalwanira ku saidi ya Democratic Republic of Congo ligakakola ku bayeekera bano aba M23. Wuliriza, oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza, mbakulisizaayo obwakedde, mukulike nnyo obwakedde abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ntegeeza mu abali Dubai, UK, USA, abali Qatar, Man, Asia, mulirwani Kenya, mwena mbatumiddeko nnyo, mwebali kwekuumira ku Yugi Update TV. Kakati wano tuba tusimbudde embeera gye nkulaze eyoleka obulumbaganyi obugenda maaso n'okukolebwa amagi ga FARDC agalwanira ku saidi eya Democratic Republic of Congo era nga gagenda maaso n'okulwanyisa abayeekera ba M23 movement. Kakati biki by'osaanidde okumanya? Kakati nno bano bonna zibasanze abayeekera ba M23 saako ne Democratic Republic of Congo government. Lwaki nkugambawo ntyo? Olw'ensonga nti bano bave mu samiti eyatuuzibwa mu Switzerland mu peaceful talks ezaakolebwa, naye kigambibwa ekizadde kalumanywera eri ba mediators nti byonna ebyasalibwawo ebyamendingibwa ebyateekebwa mu implementations ebyali birina okukolebwa tewali na kimu kyakolebwawo. Deadline wenjogerera kati eweddeko gye baali babawadde okubanga buli side zombi enjuyi zino ebbiri abayeekera ba M23 saako ne gavumenti ya DRC eya Kinshasa balirizinga ba prisoners of war. Kijjukire bulungi nnyo bano buli omu yeeteme engalike nga DRC egamba egenda kuta abasibe abawera mu 300. So n'abayeekera ba M23 ne beewera nkolokooto nge bagenda okuta abasibe 311. N'ekisinga okwewuunyisa ba mediators era ebibasobedde bagamba tetunnalabawo progress n'emu oba wadde ne process n'emu egenda mu maaso ey'okulirizinga abasibe bano. Kigambibwa nti DRC government yali yakulirizinga abayeekera ba M23 saako n'abo abaali bakwatiddwa nga basooneddwamu olunwe nga balumirizibwa nti bandibanga bayeekera, n'abo bennyini abagambibwa nti no baali bakolagana n'abayeekera baali bakwatiddwa mu biseera eby'omwaka ogwa 2025 nga abayeekera bano bakawamba ekibuga Goma. Olutalo lwonna olujja mu ggwanga tetuyinza gamba nti nno luggwawo erutyo era tusuubira okubeeramu nga lulimu abasibe abakwate be tuyita prisoners of war. Kati saidi zombiriri ezirwanagana zibeera n'abasibe bano. Abasibe ebiseera ekisinga babakozesa nga ngabo ey'okwekuuma, kubanga mukimanya bumanya nti muyinza kukola bulumbaganyi buli deedire nga mukimanyi bulungi nti no bano mu nkambi zaabwe balinayo bannammwe. So eyo nayo tactic eri awo. Kakati ensonga weeri oba ekinyusi we kiri waawano, wuliriza, okusinziira ku nteeseganya eyali mu kibuga eyali mu ggwanga lya Switzerland wakati w'abayeekera ba M23 saako ne DRC gavumenti baateesa ku nnyingo zino wammanga. Ennyingo eyali esooka ye ya ceasefire, ennyingo ey'okubiri ey'okutaba prisoners of war,
ne bateekamu awo n'obuwaayiro okugalantinga process eno okugenda mu maaso. Ennaku eziyise emabega nzize nkuwa information nga nkulaga chairperson omukulembeze atula kakiiko ka United Nations Security Council Board omwami yakalondebwa amanyikiddwa nga James Swan yakalondebwa ku ntebe eno. Tannaba kuba wadde ng'agibugumya, wabula olwalondeddwa yasazeewo okubiteekamu engatto n'atindigga paka mu kibuga ky'abayeekera bano ba M23 ekya Goma, era yayenizibwa. Era ono enkoko yagikwata mu mmwa era yayanirizibwa mu kibuga Goma, ekibuga ekyabayeekera. Okujjukizaako emabega kijja kitya okufuuka ekibuga ekyabayeekera ba M23 ate nga kyali tikimanyikiddwa bulungi nti kino ekibuga Goma bimu ku bibuga ebinene ebya Democratic Republic of Congo era Felix Tshisekedi byatwala. Munnange wootaali mu ntandikwa y'omwaka ogwa 2025 abayeekera ba M23 kigambibwa nti kuva mu mwaka ogwa 2022 baali bagenda maaso n'okwetendeka mu bibira bya Democratic Republic of Congo era nga balina intention n'ekigendererwa eky'okujja okusalako ebibuga bino wammanga Kinshasa saako ne Goma. Abayeekera ba M23 era tebaalandaaza lwali luliwe lutyo era nga basazeeko nga bawambye ekibuga kino ekikulu ekya Goma. Ne bagenda mu maaso n'okuba nga batta buli kiisi eyalimu, ne bawamba buli kiisi ekyalimu, ne bakyusa obukulembeze obupya, ne batta abakulembeze abakirimu okugeza nga gavana oyo ye teyalutonda. Y'engeri abayeekera bano gye beddizaamu ekibuga. Bwe bamala okweddiza ekibuga bawamba n'obutawuni obuwerako awo omuli Buvuma, Bukavu, airport baagiwamba, transportation means zonna ezisinga baaziwamba era ne bazirestrictinga obutaddamu kubanga zoopalatinga. Kino nno kibawa omwaganya basobole okwenywereza mu nkambi ze baakawamba. Tuli ku bayeekera ba M23 bajja batya okubanga be bananyini kibuga kino ekya Goma era baakiwamba ne bakyusa gavana system empya, ne batandika okuba nga bateekawo obukulembeze obwabwe. Financial system nayo baagikyusa ne bateekawo ezaabwe. Wabula DRC mu gavumenti eya Kinshasa yali esazeewo okusalako system yonna ne governing system egenda mu maaso mu kibuga kino. Wabula engeri yekyagisiisiddemu bannansi ate ba DRC kino kyagikaluubiriza nnyo okuba nga ekola. Era balina okuba nga bagendera ku mateeka g'abayeekera ge babawa okuba nga baprovidinga every means eri abantu mu kibuga ekyo mu Goma nga babasindikira LC services ezo zote tezibulako amazzi, amasannyalaze. Engeri gavumenti ya Kinshasa yali esazeeko amasannyalaze mu kibuga kino baagata tebeeyagalidde, naye newankubaddeyo baabikola baabayeekera baasigala ekibuga bakigadde nga tekirina na kimu kyekyopaletinga any transportation means nga teri n'emu epaletinga ekola. Kati yengeri gye bajja okweddizaamu ekibuga kino ekya Goma. Ekyo sikusuubira kuddamu kumbuuza kibuuzo kifaananako bwe kityo. Mikwano gyange nnyongera bajjukiza nti muli ku Yugi Update TV ku musinzo bango mutuuliriza. Ngwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati eyo nkujjeeyo maze okusigira ekifaananyi engeri abayeekera bano gye baawambamu ekibuga kino Goma kijja kitya okuba nga kifuuka ekyabwe. Ey'ensonga ngimaliriza. Tukyeyongerayo mbadde nkyabannyonnyola ku Secretary General, yes, abeera Secretary General wa United Nations Security Council era nga ke kakiiko kaatuulamu yatindidde eggendo n'ayolekera mu kibuga ky'abayeekera bano kye mbadde nkunnyonnyola, ekibuga ekimanyikiddwa ng'ekya Goma. Munnange wayolekedde mu kibuga kino ekimututte ffenna tubadde tukyebuuza
era ne tusigala nga tunyenya mutwe nti kyekyolesezza omukulembeze w'ekitongole kino ekya United Nation okuba nga agenda asalimbire mu nkambi z'abayeekera z'abalabe kiki. Kakati nno tubadde tukiraali awo n'alutuwa, era nange nalubawadde eggulo. Nsobola kuddiramu mu mmwe abataabaddeko era abataasobodde kulondoola information gye twabadde tumaze okukasukako. Nabagambye waaki UN yeesiga nnyo omusajja ono James Swan nti already yaliko ambassador w'eggwanga erya America. Yes, yaliko ambassador mu ggwanga lino erya DRC. Teyakoma okwo, yali yasindikibwako dda operation nga zino ezifaanaganako west mu Somalia. Takomye okwo, era abadde musaale nnyo cooperation ezibadde zigenda mu maaso, entalo conflicts mu DRC. Kati si ekintu kye bamukasuseemu akimanyi, ekintu kye bamukasuseemu akimanyi bulungi nnyo, era basuubira nti yali fit okutuukiriza ebyo ebigendererwa mu nsonga eno. Kakati yatindiza eggendo ng'ekimututte si kirala. Lwaki nkugamba nti no wano abayeekera saako ne gavumenti ya DRC bakiguddeko, babadde nga bali mu kwebuzaabuza nga bagenda maaso n'okwonoona ssente z'omubi w'omusolo. Ba mediators nga boonoona ssente batuuza samiti batabaganyi bano ababiri, naye nga bo beesuulirayo gwa naggamba ku luno nno kwa kubajjuutuka, kubanga James Swan yatindiza eggendo mu Goma ng'ekimututte si kulwana si kukyala, wabula ng'ayagala kulaba zino ennaku ze baali babawadde bombiriri bano abayeekera ba M23 saako ne gavumenti ya Felix Tshisekedi bagenda zituukiriza batya, implication bagenda zituukiriza, kubanga babadde batudde nga batunula nga tebalabawo process n'emu egenda mu maaso. Kati wenjogerera wenjijidde ku mpewo ng'ennaku z'omwezi 2 ennaku ze baali baabawa zimaze okuba nga ze-expiringa, tewali process n'emu yakoleddwa. Kino kyeraliikiriza nnyo eggwanga erya Qatar, erya US, erya Switzerland saako n'ebitongole nga United Nation ne SADC. Lwaki baba beeraliikirira? Kubanga be ba mediators bagenda mu maaso n'okutuuza zino samiti, era be bazikubiriza, be baziteekamu amaanyi, basobole okuba nga bazza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Kati w'ensonga eno weebanga egaanye, kitegeeza nti omulwadde aba alumye ejjiiko. Kitegeeza ssente zonna ezaakwatibwa ne zoonoonebwa mu lutuulo olwali mu Switzerland baali bafuuyira ndiga mulere. Kakati senita okugenda okwagala okustalagga mu kibuga kino ekya Goma ng'ayagala kubabuuza era ng'ayagala nakutunula kuba observant process bano babiri bagenda gikolako batya, era n'agenda maaso n'okulumiriza parties zino ebbiri okunyoomoola ebiragiro ebyali mu nteeseganya, okuvayolatinga ebyali mu nteeseganya, omwali ceasefire, omwali okulilizinga ba prisoners of war, omwali okugarantinga transportation ebere easier eri abantu abagenda maaso n'okuba nga balilizingibwa mu both parties zino ebbiri. Kakati tewali n'omu yatandiseeko yadde ekikolwa n'ekimu. Wabula mu mbeera eno babayeekera bavuddeyo ne beewozaako, bagamba nti ekituleetedde embeera eno si kirala, newankubadde tuli mu ceasefire, tuli mu process implementinga ebyo ebyayogerwa tubiteeke mu nkola. DRC gavumenti yo tefuddeeyo, enaabye ensonyi mu maaso era ekyagenda mu maaso
n'otuteekako obulumbaganyi n'otulumbisa drones ze bayita chemical drones ne zitagetinga enfo zaffe wakati nga tuli mu ceasefire wakati nga tuli mu process egamba nti nno tusooke tuliizinge ba prisoners of war. Bino ebigambo byayogeddwa aba M23 nga bayita mwogezi waabwe Lukenga era nnyonnyola n'agamba nti nno tutaddewo embeera ey'okulaga nti nno twagala ku implementinga process ez'okulirizinga abasibe bateebwe naye tunaakikola tutya tunaakiyinza tutya nga DRC egenda mu maaso n'otukuba ebizuka n'otutagetinga jeno embeera gyayogerako saagala ngikunyumirize bunyumiriza. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Kakati yo DRC ku nsonga eno egamba nti ye badde tennatuusa kubanga eririizinga abasibe bano naye bali mu process ekikolako wabula pati zombiriri abayikira ba M23 saako na gavumenti ya DRC bagenze maaso n'okwekwasa ensonga eno nti bagenda maaso n'okutunuulira ekitongole ekya Red Cross nga kigenda maaso n'okubanga kibawa sapoti basobole okubanga baliriizinga bano abasibe bombi beekwasizza ensonga eno naye tetumanyi nti oba ddala kituufu oba waliwo ekigendererwa ekiri emabega. Okujjukizaamu katono nti omwaka ogwali ogwa 2022 we twalaba abayeekera bano aba M23 nga batondwawo wabula batondwawo eri abakulembeze nga bayita mu bakulembeze omuli Bisimwa ne Sultani Makenge be bakulembeze abatandikawo akabinja kana ka M23 mu decades of decades nga bakajja nga bakava mu bibira bya DRC ne bayingira omwaka gwa 2025 we kuyingira enkambi ne basalako ebibuga bino wabula kigambibwa era okuva olwo kijjese kirumirizibwa si lwakuba nti nno bazze ne bawamba Goma wabula nga bakyali mu nsiko nga bakyali mu bukulembeze bwa Bisimwa ne Sultani nga bakyabatendeka balumirizibwako nti bagenda maaso n'okubanga babaakingibwa Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda era kino bakyogera lunwe nga bagamba Paul Kagame yagenda mu maaso n'okubeera nga akola ki nga awa bano support basobole okubanga bateeka obuyeekera mu Eastern Democratic Republic of Congo of which Paul Kagame ne banne abagambibwa okuba nti basupportinga abayeekera bano nga bakola obulumbaganyi ne bateeka conflicts entalo mu Democratic Republic of Congo bazze babyegaana entakera paka ne kakati tebakkirizangako nti ye bamumanyi abayeekera bano ffe tubakulira kigambibwa nti ensonga zino zeekwesemu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabula kakati gwe sooka ombuulire webanga ddala kituufu abayeekera baagala okulirizinga aba prisoners of war nga eggwanga erya DRC lyo lirabanga advantage nagambye abamu bajja girabanga advantage ey'okweseetinga bakole obulumbaganyi kati kyekyo Congo kyeriko naye kigenda gikosa mudda of which ejja kuba emaze okuviolatinga accords oba ne peace deal gye baakakola wano mu Switzerland ennaku ziweddeko wabula ate bo bagamba kati ssaawa zino batunuulidde okulaba nga bagenda mu process ereleasinga abasibe bano naye nga deadline gye babawo eweddeko wabula newankubadde eweddeko ye James Swan ali maaso n'okubanga observing alaba bano banaatuukiriza ensonga zino banaakwatagana ensonga banaagikwasaganya
kati bye bimu ku byatutte James Swan mu Goma. Goma si kye kibuga ekyokweyagaliramu ng'okimanyi nti n'ogenda mu buyeekera. Jejjuzi wano twalaba yaliko former president w'eggwanga erya DRC bwe yali avudde mu buwaŋŋanguse gye yali eddukisizza yatuukira mu kibuga Goma, ekikulaga nti abayeekera bano balina allies ababakwatirako. Newankubadde gavumenti yafaayo nnyo okulaba ng'efiriizinga assets eza former president Joseph Kabila alekerawo okufujirira omusimbi gwayiwa mu bayeekera bano aba M23. Naye kino tekyamala kubanga kyazuulibwa nti nno omusajja ono yalina bizinensi okwetooloola ensi ez'enjawulo era ng'obuyambi yali asigala ng'akyabufuna. Nagambye Joan emisana nti yali yakateekebwako omwaka oguwedde ogwa treason nga bamusalidde gwa kufa ogw'okulya mu nsi ye olukwe. Wabula ye nga gyagamba nti ekizibu ky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kati nze bwe nkitunulamu si bayeekera bana ba M23 wabula Felix Tshisekedi yalemereddwa okukwatagana n'abayeekera bano okusobola okuddiza bannansi emirembe, era ye agenda mu maaso n'okubeera ng'ensonga alumiriza era ng'agirumiriza ku Felix Tshisekedi nga waakoze ekinene ennyo okulemeza entalo mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates nyongera okujjukiza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Tukyagenda mu maaso. Kati America eyakasayininga endagaano n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bino we babirabye yo yagambye terina kyegenda kukola, tegenda kkaayana nabo. Ye ate akazito yakongedde katuuza ku ggwanga erya Rwanda era nga bamugamba nti buli kiisi ne gw'onooba okolagana naye tugenda mufiriizinga, tugenda musanctioninga. Yo mu America ye kye yasazeewo okukola yagambye tagenda kubeera nga akaayana n'abantu abagenda mu maaso n'okwefuulira mu kiti ng'embazzi. Agambye buli kiisi anaakolagana ne Paul Kagame kakumujjuutuka. Kati era twabadde tukyali awo ng'ekiwandiiko kifulumye nti eyaliko former president w'eggwanga erya DRC Kabila yamaze dde okuba nga sanctioningibwa, bamutaddeko dda envumbo. Kino kikulaga ki? Kabonero ki? Lwaki oyo aba ateekebwako envumbo sekinnoomu naye ng'ekituufu ekinyusi bakimanyi? Ekinyusi bakimanyi nti singa America tetegera ekizibu kya Congo kye ki, Congo tejja kuggwamu ntalo. Kubanga okuva olutalo luno lwatandika decades of decades kale lubadde terunyinyitiriranga Congo lwanyinyikidde mu 2025 naye ng'emabegakawo entalo zize zibaawo zize zitambula naye kigambibwa nti luno lwasinze okutta abantu abangi bukyanga DRC ebeera na ntalo kubanga kuno abayeekera bano bajja bamazeeko nga muwogo ng'ate abakkiririzeemu wakusangazibwa. Era abantu bangi abaatutumuka obulamu bw'abantu bangi obwasaanawo lwa bulumbaganyo obwakolebwa abayeekera bano aba M23. Kati nkugambye ekisinga okumala amaanyi oba okujja enviri ku mutwe accords ezaakoleddwa, peaceful talks ezaatudde mu Switzerland tebalina na kimu kye baatuukirizaako kyokka deadline gye baabawa yaweddeko. Golowooza UN ezaako ki? America ekoze ekisoboka okusanctioninga eggwanga erya Rwanda si yokka wabula n'amagye g'eggwanga erya Rwanda gaagobebwa mu operations ezisinga ezibadde zikolebwa ekitongole kya United Nations. Ekitongole kino kibagamba nti ffe tukozesa swift system okuba nga tusasula abajjaasi baffe amagye gaffe, naye engeri gye kiri nti no baba sanctioninga tetulina kyabakolera mukwateemu obugugu bwammwe muddeeka ku butaka. Kino nno kyaleka nga kisudde ekonomi y'eggwanga eya Rwanda ne kigisuulira nno ddala kubanga sanctions zino bazikuwa ebiseera ebisinga oba tokyafuna buyambi kuva bweru ate Rwanda nsi ntono nnyo.
kati awo wetuli. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Gwe mukwano gwange atannatweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala. Kakati omukulu n'abakulembeze bakabinja kana ka M23 bagenda mu maaso n'okubanga bakuba bukubirire nga ne James Swan agenda mu maaso n'okumonitalinga bano bagende maaso n'okutuukiriza kiki ekyali mu nteeseganya. Bate abasibe bakakkanye ku kulwana, bakakase nti abasibe bano batuukira ddala bulungi nnyo nga teri ayina na kisago, era bakubiriziddwa bano ababiri okubeera ne sovereignty mu bye bakola, bawe ekitiibwa where necessary gavumenti ya Felix Tshisekedi. So ne mu ngeri endala gavumenti ya Felix Tshisekedi ewe abayeekera bano ekitiibwa kyabwe basobole okukwatira wamu mu kaseera nga kano nga beetaaga obumu okusobola okulirizinga abasibe bambi batalina musango, abamu abakwatibwa olw'okuba nti no babakwata nga bali idle nga omanyi ebiseera eby'entalo bwe bibeera. Kakati Secretary General wa UN Security Council agamba sivaawo wano nga process zino siraba ezigenda mu maaso era mutegeke mwanguyeeko. Ayagala okulaba nga abayeekera bano ba M23 abasibe bayogerako bye babatadde, era ayongera okikkaatiriza nti DRC gye tugenda mu maaso n'okupika era n'okunoonyeza emirembe batadde bino mu nkola bwe baba nga beetaaga emirembe basobola providingira bannaabwe emirembe. Kakati UN ekyo kyesingira ddala okwetaaga ku mmeeza. Lwaki bassaamu nnyo amaanyi ku mulundi guno nti America ayagala kuinvestinga ssente okuva ku ddiiri we yasayiningibwa, era jjo juzi twalabye n'okulaba nga DRC egamba nti yeetaagayo obukadde bwa America nga 100. Lwaki? Bagende mu maaso n'okubeera nga bali kuluutinga amagye agagenda okuba gakola nga security guard ku birombe eby'obugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo, olw'ensonga nti omunene ssaawa yonna anaatera okubeera ng'akola ki? Ng'ayingira. Donald Trump asobole okuba nga yeenogera ku by'obugagga ebisangibwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati embeera ng'ekyaliwo eti ng'abayeekera ba M23 ne gavumenti bakyebuzaabuza okulirizinga abasibe. Lindako biseera bitono nnyo ojja wulira nga Donald Trump agenze mu maaso n'okusanctioninga bano. Agenda kuddamu abasanctioning abateekeko envumbo buli kiisi obstacle eyinza okwekiika mu kkubo lye ery'okutwala ebyobugagga. Donald Trump afa naawe kubanga olwedde ssente ennyingi zeyakayiwa, ba mediators bano nabo bakooye buli kadde okubirizanga enteeseganya ez'emirembe kyokka bye boogeddeko ne bitakeekebwa mu nkola. Kati ekyo nakyo olabira ddala nga Secretary General zizimu ku nsonga ziyaze okuyimiriramu. Jjukira olutuula luno oluzzeeko lubadde mu Citizen lututte ssente nnyingi mwe mwali okulinewalinga passport z'abayeekera bano ba M23, mwe mwali okushifutinga kubanga olutuula luno lwalina kubeera mu Qatar n'olwokuba olutalo olugenda mu Middle East, America, Iran ne Israeli basalawo bati ndiga eggendo bagende mu Europe mu Switzerland. Olutuula luno gye luba lubeera. Kakati nga ebyali ssente ze baateekamu abasajja bakulaga nti nno tebalina na kimu kye bakyusizzaako, tebalina na kimu kye bakyusizzaako okusinziira ku bye bakkaanyaako.
kakati nno kino kigenda basombera akabasa. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV nyongera okukujjukiza olw'obudde tugenda kuba nga tuyitako mu comment section katini mu comments zammwe mwabagenda maaso n'oteekayo obubaka abatumira endowooza zammwe zonna sobole okubeera nga nzitangaaza eri eggwanga. Nantongo David webale kuteesa obubaka bwo tubufunye. John Sprindon webale obubaka bwo tubufunye. Wayiswa Ibrahim Richard webale kujja kuteesa. Sentongo David webale kuteesa. Dembe Julius komenti yo obubaka bwo butuuse. Peter Kare webale obubaka bwo bufuniddwa. Margaret Nareiso, Sennabulia Abudu, Nava BB mwenna mwebale kuteesa. Adijja Kiberu mwebale kuteesa. Josephine linnya linnemye soma. Josephine Yinena Kanwaji. Josephine ndowooza Josephine Nakanwaji. Yes. Mwambala Moses obubaka bwo bulabiddwa. UPDF soldiers see what are you writing to change regime. What are you waiting to change regime? Ndowooza kyobadde ogezaako okugamba nti abajaasi ba UPDF baleme kwetuulako be balina enkizo n'amaanyi okuba nga bakyusa eggwanga, kati ki kye balinda okuba nga bakyusa regime eno? Webale obubaka bufuuliddwako. Aho olw'obudde munzikirize nkome wano, mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.